Uganda will be different. Museveni is going to be different. These mafia groups are going to reform. Really? Olaba mafia nayono mukazi womukampala ono namugwanya ono atawanya abatakisi atawanya ababodaboda yali luddawa babadde batwala namugwanya mu tayi atinga bayogedde n'omukulembeze okusinziira ku Peter Kawuju bagamba nti mugenda kuddamu kubeera motoka nkadde mu kibuga Kampala. Kawuju era ayina kawujjo mu mutwe mbazi kubateko namugwanya yali sente za basi gwawuliriza era yabadde ayogera keri eggwanga yagambye nti entambula ya taxi eggwanga ebeera halfway kyekitundu 5 ku 10 era twabadde tuli awo nga Peter Kawuju omwogezi w'ekitongole ekiduka kiwa Kampala ekya KCCA. Kawuju tayogera manjogedde because Kawuju and namugwanya balya sente za basi. You see for me agamba nti Kampala emmoroka enkadde Kampala for money for better. Kawuju ye yabujjanga musisi Kawuju akawuju kabaka amafuta kitegeeza amagezi mato ne Kawuju agenda okuvayo okwo. Let me tell you what these people don't know about Museveni. What Museveni tumwogera bigambo Museveni we don't want bana bawugana mu kibuga. Museveni kyayagala abayite motoka namugwanya ne Kawuju balya sente za basi. And they don't know how to do it. Buses zigenda kujja like the thieves who asked the president to be their advisor. The thieves bamusabye mirundi tukole naye atujje mu bubbi atuyigiriza okukola sente ez'amagezi. Kakati what they don't know about the president abo bakawujjo babalya sente banamugwanya. President ayagala chaos. You can bobera revolutionary you can ignite a revolution very quickly. You have a frustrated group, you are going to have a group of unemployed people, you are going to have what? Ekitegeeza linegwanga wiriri kati okoleza akabiriti katono bwe kati nelyaka omuliro olw'embeera egenda mu maaso kakati ye Kawuju okuva okugera ekintu ekyo mukana akadde ye revolutionary akimanya. The traffic Kawuju cannot take over the load of the traffic. Whether it is the traffic to determine DMC. Ebimotoka ebikadde biva mu byo. Naye Kawuju mulye sente ninamugwanya. Naye mulembe kunyesa namugwanya ojja kuva mu kibuga. Ojja kuba namugwanya benga bwenda kuva musisi. Kabada teremera mu nju. Namugwanya tasobola kumpangula mu Kampala. Kabada teremera mu nju wakiri bagikiika. Mukulu mirundi gwa mukubalira emotoka mu Kampala basina motoka. Kawuju should not take over the role of the traffic police. It is the role of the traffic police to remove DMCs. Achimba dingenda okubuza nti emotoka enkadde bagenda kuzira babati. Kubanga Kawuju n'engalabi yo wumula Kawuju. Waliwo kubanga nkadde ku namba naye nga yingene namu. It is not the council. See the council namugwanya yali sente z'aba bus. Yalowooza nti the bus can work nga taxi zivuddemu. Mukazi gwe zijemu. Netta namugwanya zijemu. This is a simple matter. Namugwanya and Kawuju are not traffic policemen. Even if Museveni cannot tell you the condition of the taxi that can come back, he's not an expert on traffic. It's the police that can impound. Namugwanya yali sente za bus ne Kawuju talina magezi gabala. Allow, you see, a cannibal waits you to die. If I was namugwanya nga njagala basi zikole nalya sente yazirya namugwanya yalya sente za basi atitira. Ask me like the thieves they asked the president. Nabo benyini nemba ulyanga boogera nti banange olunaku ne lukyanga mirundi tuli naye banange to bagambye Museveni ndo buli jatukabya amaziga kuno yatukabiriza musajja musajja yatugalidde nkakukubire to musajja yatugalidde mu kisenge natugalidde mu tumanya tuvudde nalyo kababoloza ng'abaana abato kakati namugwanya walya sente za basi nababa zikubanya ate owa basi Katumba wamala yamukubye owa basi bamukubidde simu ekireekyo Katumba wakule ne basegana ne baseka ku namugwanya Katumba iso wakule nome Katumba Katumba wamala wax kakati city council should not do the role of the traffic police. The traffic leave the work of the traffic police to remove the bazita batia
What the president was talking about, president cannot support an illegality. What the president was talking about nti half ye kitegedde nti bannamugwanya balya sente ku bus naye tebalina magezi how to do it. You give it to me. I don't mention anything. Kawujjo n'obwakawujjo bwe ye yawujjanga ku musisi ekakati era nakakati kawujjo kati kava mu revenue fete tufaanana nga bwe kawujjo is unfit to be a public relations officer. Ninga obayinga cha president Museveni okene. Yes, don't hide behind Museveni is one. Museveni gwakawujjo kwayogera Museveni talina mwogezi we. Twale lyengalabiyo. Twale lyobujinga bo kawujjo. Oyo nonye kono nyenonye ekibuga wano kwogera bya busiru. What is important? President Museveni cannot tell you nti ye ajja kusindika ba intelligence officers bajje bachekinge motoka. The traffic police can check. Kati nze nga ndi mugezi nga sindika bannamugwanya nakulira mu kyalo nga namugwanya naye ate nze akiri ekola. What do I do? Police jemu motoka enfu. Police inokola omulimo. Negamba nti do you believe nti kamunye emyezi ebiri n'ebemaze zonna zinaddamu okukola era kati zitudde. Naye namugwanya be yalyako sente ne kawujjo ababbaasi omukazi abali bubi. This woman is excited. A sentence followed the what. Ayagala kulya buli wamu gwonna buli wamu abyewo. No. Do you think those bus people did not come to me? So kino takyo waliwo akola wano omulimu wano nga tantuukiridde. Kino abaddukanya kibuga Kampala tebakikola mutima. Oyo namugwanya ne kawujjo bali sente za bus. But they don't know how to do it. Kyandikoleddwa kitya mukulumiro wekeke mu ngatto zaabwe nga gwe omukule nga gwe alengerera ebyawala kiki bandibadde bakola. Nzize empandiika ebintu bino kana katabana bakolera mu Samale. Kampala for better. Kampala for money or for better. Kibuuzo. Yes. Naye mbagamba nti ebintu byonna ebyo mu Kampala bikolebwa kimpemu emyezi 6 namugwanya engalo byajuzeeyo olabe. Disitowa Kampala buli kintu kyonna nenkibakolera. Ogamba otya nti osimbye ebimuli ebitaliiko feesi bye bagenda okulinnyamu. Ate amateeka wagenda kubanga wagenda Kenya nolabanga nogenda Rwanda naffe twagatuke ku mutindo ng'ogwo. Africa bw'okola gundi obwo obuntu bukoleko feesi ate oyinza nobuteekako amasannyalaze agakuba n'odduka nogikakwatako kubanga bajja kubba metals bazibbe. Nga ndi waka naye namugwanya ekisanga atakitte Museveni nampa Kampala nti nze minisita Kampala. Now what do I do? Nti kakati batugambye takisi zikomawo ne bus nga ndi musajja mu Kampala sente zensooka okulya ozimanyi fe abalina amagezi kuzimba sheds. Because what are we going to do? Abantu bajja kukola nga mu Europe. Ozimba ka shedi abantu mwe batuula. Kakati nga bajja ne batuula bwe bati okusooka okulaba eyasoose. You will be in lines. To stop the stampede si byakujja ku mulyango gwa mmotoka tibikyaliyo. This is the man called Birunde with my brains and like namugwanya. Wani badde okola ka shed wonna mu Kampala wonna abantu batuula bwe bati basi taxi zirina paaka mwagitwala. Emmotoka n'egyeyimirira bweti. Tuyinamu bana namasuba abantu badani bavaayo ne basanitizinga ne bayingira emmotoka. Era it means bwe tutwala hafa abatakisi n'abatakisi nabo kakati president yagenda mubasomese nga namugwanya abatakisi bajja kujja ku namugwanya kasayingira mu kintu abatakisi bajja kigenda kuba tikine kitumusuubiramu. Mwali badde muga nti abatakisi asambula ne sanitizers nze kati kamunyezange nazikyusiza empya ate nazikyusiza kati that defined kasanze malokulya nti nizo za longolu kasamala okulya nti zina future. President kasayogedde nti zina future. Kati ebintu bya Museveni we bifiira nti now policies ennungi ne implementation yeberenzi. President yagambye nti mujja kubeeramu abantu 7 40 for you. Taxi park eyo giraba enkadde empya omanyi nti bagitunda batya ndabuuza omuntu ogula ne mugamba nti ask me who knows. Ettaka eryo bwe baali balitunda how does State Council sell its land? Ba investors 11 abaagula ettaka eryo baasabawa. Omuyindi yajja wano n'awa Sebaana Kizitenguzi abawutoda ne bamulemesa ogizimba nga alina pulaani nnungi ennyo. Omusajja oyo okubadde park enkadde ng'ayagala okuzimba wansi atekeyo lockups
waggulu but this is the largest land left in Kampala nga yagala waggulu azibeyo parking y'emmotoka you drive your car in the lift yonna ekukola ki negiwanika waggulu kati mu evening nojja bannayuganda batusigazza ekintu kimu kuga nti wali wagitutte obubbi bubeerawo wano obugundi ndi bagibbye nti waliwo omuntu antumye ekyo tulina obijuse but modernity kakati today nga ndi mu Kampala president amaze okumpa kulu njagenda okukola nayo only 7 not out era ekyo kakati nze bwompita okusomesa abatakisi mbabuulira ti president nalili bamutomeza president bamugamba nti jawo sente eza loading fee nga bya bulimba nempandika akatabo kanemba gamba nti loading fee tesobola kuva why umanye abantu bayina traditions zaabwe ze batamanyi when one buys kamunye driver tajira mukuva mu crane and in many cases driver ba conductor aba relative wo wakagula emotoka the first vehicle in the family bagisumika bagikola batya kakati osanga frustration zibiti omuntu yakagula kamwe one buli stage jogendako bagala bakuwe drive why the driver tajira mukamunye kakati ba driver kye bakola babera ku stage zaabwe when I sell my car nenjikuguza tugula totwali mu driver wange oteka mu wo conductor mukodomi alemi babba kakati but drivers who have no jobs at the time who lack vehicles they drive bafuka ba guides a guide is a driver who is currently jobless. How can a driver without a job get a job? Does he start home? No. He stays at the stage. Why? When you come with a driver, kakati bobo kuze motoka ya taxi ujagala wa ndi njagala mbalala oyina okufuna driver amanyi oluguudo lw'embalala. That's why it is better to go to the Mbalala stage to get a driver. Kakati in the meantime bano ba driver abatalina motoka be batika abantu. That's why it is easy to collect this loading fee. The loading fee is why it's called munno mukabi. Nti since now that I don't have a job, I rely on those who drive. Yeah. Kakati president wagamba abantu babirundi ebiri waliwo bugana akavuka akawugania ku motoka akazikubaako bw'otagasasula mbw abantu baago bw'otagasasula gayina emisumali gatte motoka kwa yensonga yomu ku mirundi this era do we still need those associations between Kotisa Utra tukyabetaaga society yamwe temugimanyi obulana bagamba nti you lack the only person ategeera eggwanga lino Museveni. How? I'm telling you. Kakati obanga nti batawusi tebeetaagisa nga ne mukujja abagole mu kidaala mufunyeyo baani. Look what the current mbaga. Waliwo nsimanyi n'abagemi. Bajjolibo. Waliwo simanyi jjolibo buno bufuluma butinga buzina n'omugole. All of these chi. Basente. They have created, the mbaga has expanded to accommodate because they are jobless. Tibalina okunyumisa ekintu. Kakati soko tunulira ali ku loole waggulu. Omusajja ali ku loole emino gy'amatooka agikuulako ng'olaba ettooke mbuba muwakuula unaatunda emyera najja ku gundi kuki najja ku loole ng'alina amanda n'agenda ng'agajja mu kutiya mbuye payment ye eggaali what is a bicycle by the time I grew up eggaali yaliko ettaala eggaali ng'eriko ekkaliya eggaali ng'eriko egundi kengere eggaali ng'eriko ng'erina ne box yayo tool box bituli bingi. Kati egali is different. Egali is pieces. Why? Nti because we are Uganda tewali mulimo. Nabaga nti boda toyita teri muntu ayina magezi mu mutwe. In normal circumstances akuga nti boda liko PSV. Bwekigamba president yakyemunya. Nti boda is a passenger. PSV kitegeeza ki? Passenger service van. Van wa vehicle is a boda vehicle. Does Museveni know that boda is just from sort of motoka? He is officially licensed by Ministry of Works. Yoyo mukuna kakati yankubuuza insurance eri ku boda ani agiria
That's why when Mirundi tells you solve this problem, one, you allow the police to do its work. If the police motoka imfuzo nezigobye police balaba nti remedde okukola bayinza okubanga balaba nti police tendaba kubanga esobola kubanga etuukiriza kyeteekeddwa okukola nga bali sulo ko bokugamba nti katuyingire mu nsonga zino. Let me radio here njakkawa naye namugwanya siyinza muwa namugwanya ali bed ajakkawa mukulu Kawuju akawuju sobola. Do you know that I don't know Kawuju? I've never seen him physically. Really? It is nothing that there is nothing that can attract me to Kawuju. Munimba public relations officer when police speaking go amakomera. To me to talk to Kawuju for what? Aina songa za Tayina. Kubanga byagere. Bana yeye nyini Kawuju to be believing iramu. And why should city council do the work of the traffic police? It should be the president has made it clear. Ntukuba abakazi ku road blocker omukazi bamuga no. Museveni has soldiers in Central Africa, in Equatorial Guinea, in Somalia. Is he there? In Congo. The commanders, the field commanders are there, but they must adhere to the core of UPDF. So naye wali ku road block omuserikale omukazi ali ku road blocker nolaba mukazi munna agenda okuzaala nga bamutadde ku boda boda ne bakuba emigo ng'olaba. What type of women are these? Women emancipation, women gender. We wouldn't be seeing any woman dying on her way to hospital because these are women. We have female police officers on road blocks. What is their purpose? Abakazi katonda yabakola nti omukazi baba agenda okuzaalira mu taxi bajja mu leesu ne bazingawo bwe bati. Aleme kunama. You have female police officers dressed in white gown. Atene yo uniform yajiba wanaye yakola bobe. Bwoba osoma obwamalaya prostitution. Omukazi bw'aba yambadde white ate agandingula amupiwa ngambadde white ate tongula white ya prostitution olotongula ebira bw'aba jarate bazita red district. In Malaysia a police woman aina kuba virgin. Malaysia police omukazi enda kuba virgin anti abasajja bajja kumukwana be even the 60s nga mujjewe ebyobusiru byamwe bya gender. A police woman to marry had to get clearance from the Inspector General of Police. Never mujja ba matembe bani. When do you become concerned about human rights, women rights? Mukanya kana bankuba ne bamukulula matembe did not make a noise. Never bakwata yungu ready made noise because tribalism. What's the difference between mukanya kana no tribe? The difference is tribe. So why do you complain about women failing to deliver at hospitals when you have female traffic policemen? You have female police officers. Kati Museveni tutekereza kiragiro ndende tuteka kiragiro kya Museveni mu nkola. Kawuju is not implementing. Why do you Museveni omwogerera? When people were complaining that we did not know the most good issue yasigaddewo nga teri clear yabadde ya motoka za private, Museveni had to come back. Why should Kawuju speak for him? Kawuju umuzengala wali sente za basi nena mugwa era nze mbagamba wano mukana akatabo kange nkugamba